Senga face to face 6 mbaniriza ate ku channel yaffe eno. Lunaku olwaleero ngenda kwogera ku kabi akali mu musajja okubeera nga olwawo okuzina omukazi. Kino eno kirina okuba nkuba kyeyo abasinga, kubanga mukimanyi nti oba ozze kunoonya kasente ng'oleseeyo famire y'e Uganda nti kirinza okutwalira emyaka 2 nga tolina mukazi gw'olabye oba nga tolabye ku mpale ya mukazi yenna. Anyway, si bonna, naye abamu bali loyo era abeerayo ne yeekuumira mukazi we n'addayo ewaka. Abamu beetetenkanya naye ng'ate nabo munaye tobanenya. Bannange, ebintu bino si birungi. Omubiri gw'omusajja guba gwamanyirwa okubeera nga guzina omukazi, gurelizinga enkwaso nti yeezina beezina n'amala ng'ebyaddala si bino ebyakasabbuuni. So oku-adjustinga okukyuka okudda mu kintu ekirala oluusi kirinza obutababeerera bangu. So leero tugenda kwogera mu kabi akali mu kubeera nga olwawo okwegatta n'omukazi. Kiki ekibi ekikirimu? Ekisookera ddala, omusajja yenna bw'alwawo okwegatta n'omukazi afuna entondo. Mulinza okuŋŋamba nti yiisenga afuna olutondotondo nga buli kimu kimunyiiza. Era bw'oba olina mukazi wo ng'ali Uganda, abakyala bali e Uganda nga bawaale ku kyeyo, bw'omulaba nga yeenyiizanyiiza bambi, gezaako okumutegeera. Asobola okudevelopinga olutondotondo ng'omuntu omukadde, naye ng'olutondotondo olwo luva ku hormones ezikyuka mu mubiri gwe. Ekisookera ddala akyusa hormones ze, engeri gye zikulamu zikyuka. N'afuna kaŋŋambe nti waliwo omuntu buli bwe weezina n'omuntu waliwo hormones ezifuluma ze tuyita oxytocin. Mu basajja baziyita oba testosterone, siri so sure, naye nga waliwo hormone efuluma buli bwe weegatta n'omuntu. So hormone eyo eba tekyafuluma, hormone eyo ekufuula okuba ng'oli musanyufu. Kyova olaba omukyala yenna bwe bamuzina ebirungi akeera kuyimba era n'atendereza tolinza nako ng'omukazi yatuuse ku ntikko oba nga bamuzinye ekiro. Mukwano tolina nakyoyogerako. So n'abasajja bwe kityo bwe kiri. Omusajja nga yazinye emmana n'awoomerwa bulungi akeera ng'ali mu muudu, naye kati saasira omuntu abaddewo emyaka nga takola ki, nga tazina. Kiro nno ekyokubeera nga musanyufu tekivaamu ti kuba nti yabadde azina nga bw'ayingira, no. Kiva okuba nti bwe yabadde azina emmana omusaayi ogwo engeri gye guddukamu guyina hormone gye gurelizinga. Hormone eyo efuula omuntu okubeera nga musanyufu. So ekitundu ku ye buli lwalwawo okuzina emmana kinafuwa n'afuuka omuntu yali omusanyufu n'afuuka okuba nga munyiivu. Then ekirala kye nninza okwogerako kyekyokuba nga olumwalumwa omutwe. Abamu, si bonna, naye abamu bafuna omutwe ogwo. Nagwo oluusi kibeera nga ekirinza okugujjanjaba kwezina. Kufuna mukazi ne mwezina. Era mmwe abakyala abali e Uganda bw'ozuula nti bbaawo alina gw'abojjererako ku kyeyo. Anyway, nze sencouraginga bwenzi, saagalira ddala muntu mwezi, saagala. Naye in most cases bw'okizza ate mu obulamu obwa bulijjo omuleka. As long as gy'ali eno yeekuumye, ayina omu tagenda n'agula malaya n'agula ono n'oli. Then ekintu ekya kye tulinza okwogerako kwe kuluma omugongo. Amazzi gano buli lwolwawo okugafulumya gapayiringa. Jjukira abasajja bayima ku makya era abamu bayima n'ekiro, naye ng'abasinga bafuna kye tuyita okuyimako omuyimo gw'oku makya. Waliwo lwe bakeera ng'omusajja yayimye akasolo ne kagaana okugwa ne kamuluma ne kagaana. Bino mu abakyala temubimanya. Bw'aba akulina amanya ajja kugenda azina omukazi kakkakkane, naye gwe just imagine omuntu ng'asiibye n'omuyimo n'asalawo yeemazise. Buli bwe yeemazise amazzi ago gafulumya si ye right quantity y'amazzi agalina okufuluma. Kati jjukira atoolako matoole ne gasigala ku mugongo. Ekivaamu kimuleetera okubeera nga alumwa omugongo buli kaseera. Ekirala ekizibu ekirinza okuviira mu musajja aluddewo okuzina emmana kwe kubeera nga asobola okunafuwa mu maanyi ge ag'obutonde. Omusajja yali azinira emmana eddakiika 3 asobola okudda ewaka ng'emmana agizinira eddakiika 10. Kaakati nno mmwe abakazi bwe baaleka ewaka n'olyoka oyomba ne weekamula, obaddeyo mu bikazi byo, kaakati tolina ky'osobola kukola. Naye nga bambi musajja wattu abadde yeekuumye. Omusajja abadde azina emmana ajja kudda Uganda kala kati, naye bw'olaba nga bbaawo akomyewo ng'embeera eri bwetyo, just understand nti sisitiimu y'obulamu bwe yakyuka. Yali yamanyira kirala kati ate n'akivaako oluusi n'adda mu kwemazisa, kubanga abasinga okwebeezaawo omuyimo tegulinza kuluma kuva ku makya ppaka kiro n'oŋŋamba nti togenda kwemazisa.
era ajja kuwunzika nga kigaanye nga kimumazeeko emirembe. Olaba omuyima oguluma gwe omukazi n'owulira ng'oweddeko emirembe ate nga gwe tolina kyereeze naye ate oli akantu keereeze bwe kati. Embola eyo gy'olaba yeereega n'ekumalako emirembe. So siri musajja oyinza okuŋŋamba yiisenga olina bumeka, nina kamu naye I talk to people era ne mmanyi embeera gye bayitamu. So ebiseera ebisinga sisitimu y'obulamu bw'eba ekyuse kimuviirako okubeera nga amaanyi ge ag'obutonde gakendeera, oba nti amaanyi ge ebbanga lye yali amala ng'akuzina likendeera n'abeera nga takyasobola. Akyaba akyasobola ddala okuddamu n'ayunga okuyita mu byokulya n'okuyita era mu kuddamu okumanyiza omubiri gwe, naye kuba nti obuzibu buli ku bankuba kyeyo nti aba agenda kujja ate akwebakako, agenda kuba nga sisitimu eddamu okuyunga atadde ku kyeyo ate era akalakate emyaka 2 oba omwaka ate alyoka akomewo. Kwegamba sisitimu ebeere ng'eri awo naye eri mu confused state, tetereera. Ekyo kye tusobola okwogerako, abaami abamu oba lwawo okuzina emmana bafuna stress, ekyo nakyogeddeko, naye bafuna kye tuyita anxiety, n'abeera nga buli ssaawa ali anxious. Ate abalala kisobola n'okumupushinga n'agenda mu depression ng'ali depressed. Depression mmwe temugitegeera, mulowooza nti omuntu abeera awo alina okuba n'ebizibu bwe n'abeera depressed. Depression eri mu form egira mu forms ez'enjawulo. Omuntu asobola okubeerawo nga yeebakabaka ng'ali depressed, omuntu asobola okubeerawo ng'alya nnyo ng'ali depressed, omuntu asobola okubeera nga anywa nnyo omwenge nga that is how depressed kintu kigazi. So omuntu osobola okulwala n'ogenda mu depression naye ng'ekikulwaza kulwawo kuzina mmana. Bane Katonda alina ekintu kye yateeka mu mmana mmwe kye mutategeera nti buli bw'obeera n'omukyala ne mugabana omubiri n'ofuna ku bbugumu ly'omuntu munno, kirina engeri gye kikyusaamu obulamu bwo scientifically ne mentally, physically ne mentally. Kirina engeri gye kikyusaamu obulamu bwo, kirina engeri gye kitegekamu obwongo bwo. Omusajja ng'alina interview enkeera oba alina proposal gy'alina oba alina conference oba kyona ku mulimu n'azina emmana ku makya n'agenda, mukwano tayinza kubeera ng'oli amaze wiiki nga tazina mmana, tebisobola kufaanagana. Era agenda presentation ye n'agikuba wali ate gwe n'otuuka mu presentation yo n'otamwatamwa. So byebyo ebimu ku bintu ebiyinza okutuukawo singa omusajja aba aluddewo okubeera nga yeegatta n'omukyala. So bakazi abali e Uganda, bakazi bannange abalungi, abaami bammwe bw'akomawo n'omulaba nti embeera teri nga bwe yali, tomuteekako kazita ate naye mufuukira kizibu. Aba akomyewo waka ku relaxinga bwongo. Munzikirize enkome wano eno, Mukama abankumire temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange, mwebale kubeera nga mwekuumira ku Senga 5256. Mwongere okusubscribinga, mulayikinge, mukomentinge. Gwasobola okusharinga weebale. Oba olina WhatsApp group sharinga, alina Facebook sharinga video eno, naye video eno oba audio eno woba ogiwulidde beevudde ku Senga 5256. Jangu butereevu ku channel yaffe, subscribinga, layikinga, commentinga. Subscribinga ate n'akadde okateekeko obeere nga buli video gye tuteekayo ogifuna bulambalamba. Tulina channel yaffe endala bagiyita Miss Independent Yugi, osobola okugikyalira no subscribinga. Kuliko ebintu nabyo oyinza okubyagala tomanyako. Tusharingako life stories, tusharingako ebintu eby'enjawulo. Osobola okuyitirayo n'olaba oba onyumiddwa no subscribinga. Omukama abankuumire temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.